Kala n'okuvuga emmotoka gimanyi emmotoka ngivuga naye n'okuvuga lwali lutalo nagamba muziki wange yayigiriza mukulu wange gwe ngamba epadi kati nga ndawo nemugamba muzeeyi nsobole emmotoka nga toyinanga nemugamba muzeeyi siinangalo ate era olunaku lwe lumu abanagamba nti kiwa muzenga naye mpulira muli ngisobola nayigiriza owokubiri Kamoga nagamba muzeeyi nsobola nagaha kiwa tosobola tojja kukkiriza kuvuga kati muzeeyi muli mutima kiwa oyo womuna nagamba giyingira yali anaaba ku makya nenyingira munda nenjikoleeza yali pick up Datsun kali ka bbulu kalungi kati yali anaabwa tenjikoleeza bwati kati wenyiteekamu bweti emu izo ndaali za mani netekamu nensimbula bweti kati mansimbula bweti nagamba ani ali mu mmotoka kati nekanga bwe nolinja kajivuga kubano paka nwali nensiba esiba bweti nagamba kiwa vaamu bweti okwekanga bikira yali mukambwe kakuba amukubi nnyo nenga kale ankube nekasita nkivuze nagamba jangu nengendayo nagamba ani akuyigiza emmotoka nagamba muzeeyi ali mwita taata awo nga taata emmotoka nagamba nsobola ogivuga nagamba nsonyiwa yeyagamba nsonyiwa nagamba nsonyiwa nali manyi tusobola nagamba nanti namugamba muzeeyi nagamba nti nsobola nakulabanga oyigiriza pade ne Kamoga nagamba nsonyiwa nga mbalaba nedda yali abayigiriza batu nga mbalaba nga basimbula nga mbalaba netegeera nti emu eri wano bbiri eri wano kisatu wano nnya wano manyo kati zino zo zaali za wano ku steering emu wano bbiri wano kisatu wano nnya wano kati revansi yewawa wano kakati nemuga njimanyi muzeeyi nagamba nsonyiwa nere kamala kunaaba nindakaawo nengamba era zagenda okunkuba kati naavaayo kati olwokuba nali ngenda bwenti nagireka wali nenjirekayo sagikomyawo nagamba nagikomyawo olongi mu revansi nga naye ebya revansi bimanyi jukira nze nze kugenda ku bugenzi mu maaso kati nagamba yingira emmotoka nagamba tugende paka kati netuvuga mpola mpola paka ku luguudo nagamba ngenda kukomawo mangu tugenda kuddamu tuvuge yamala wiiki nga komawo mangu naaba nga nanjigiriza revansi nanyigiriza okubalansinga bulungi nnyo kakati muzeeyi n'atandikanga okubeera nga buli kimu kyayina agamba kiwasooka ovuge sooka ovuge yanjigiriza emotoka zonna nga buli kimu nagamba jukira lumu yaleetako ne pikipiki nagamba pikipiki eno gigezeeko okuvuga paka wenatuka nemugamba muzeeyi pikipiki yennemye nzikirize ennemye munsi muno kyendakkiriza obulungi piki yo yannema nagigeza kubanga olina okunyola kuba yagamba oba tusibeko akagundi tukusibeko akaguwa oberenge amembe gakutte nemugamba ne muzeeyi yo nzikiriza ennemye era nakkiriza munsi pikipiki mpozi nga ndigenda nebankolerayo eyakiwanga yo yannema nakkiriza awulira essanyu nagamba buli ku ssomero olube ku makya tuvuge ani twalinga bangi asooka natwalayo ow'ebugolobi nakomawo natwala kati nga tuba tugenda ebugolobi nga muto wange yavuga tumala muteekayo ebugolobi nga kiwa kati taawe tandika ogenda ku ssomero ng'ovuga nera ffe baana abamu edda abasooka okuvuga emmotoka nga tukyali bato lizavanga bakulu ii kati evugira ddala emotoka yonna yoleeta yonna gyoleeta olaba nze kyemmanyi si bino our limbs size zikola ekintu naye it all starts with the brains. When you set yourself to do something you can do it. Today project yes
connect people with disabilities ngezezaako nnyo okulwanira eddembe ly'abantu abaliko obulemu kubanga ndowooza Katonda yateekawo tubeere nga netuyamba bannaffe ngezezaako n'okubanga nsomesaako bannaye ku busobozi bwange obutini ennyo nemba nga mbakwatirako ku kitundu waliwo newana abaana bentunulira nendaba nga ntuufu nalina akatini kenateekako ku bo bwe bali bakuze oluusi nembeera nga sikyayina busobozi naye nga wefuna akantu nera mbateekako abamu nemba nga mbasabira emirimu waliwo omwami omu yampa emirimu yansanga busanze mu banka nangamba nkuwadde omulimu yasooka nangamba nti ali ebiseera bye nali nsomeramu awo nangamba muzeeyi ngampa ssente naye nga olwokuba ngampa ssente nga sina ssente zenfisawo buli wiiki nemba nga depositingayo 5,000 kati nali nziteekayo bweti nempandika bweti nenziteekayo yali musajja mu yindi nakwata ka deposit slip nakatunuya bwati namala nakampa nentekayo gonna ngamba gwowandiisa nemugamba yenze mbadde nzekka nampa business card nangamba in case of anything call me kati ninga kati nze esamanyira kusaba nisemanyira kweka ate nina ensonga lwaki nkola ngenda kubuulira lwaki nkola ndi musajja ate njagala nnyo okulaga nti abantu ab'ekikola kyaffe kiina kyetusobola kakati nze kakubulireko before we go back to that back oyo omusajja oyo nali ngenda ngebiseera ebyo nga simanyi gundi Sheraton weeri yes waliwo instructor nali nga mpuga ndi muwuzi mulungi aliko ne ku national team kuvuga pikipiki nali kakati gisobola bulungi kakati olwokubanga bali batadde kubamu bagenda okuya ku national team yabaliko obulemu nangamba omuntu gogenda okulaba yes yabaliko obulemu yes nibangamba omuntu gogenda agenda ku training ali ku Sheraton bamuyita Michael Sebayinda bangamba tambula bwe togende nibampa ebbaluwa nimatuuka bwe nti Calvary Street eyo siwala njerabira kati street sezo nali sizimanyi nyo olwokuba nayambukira nibangamba otuukawo kakati nesanga omukyala yali apa ava mu motoka bwe nga kati natera kubuuza Sheraton eriwa kati nzija bwe nti mubuuze kati nemugamba wate yalina kyembuuza genda nemugamba nesina saba ssente nawula nina wennoonye wamuza nga genda ekintu kyampisa bubi nga mmanyi abantu bamanyi ffe abantu abaliko obulemu tuyina kubeera nga tusaba bwe tulaba omuntu kati olaba nze neekolera nnyo ndi musajja ate nina okukola ate omusajja yenayena munnange olina okukola obadde okyatunyonyola ku mwami gwasanga mu banka kakati nga mpandiika nawandiika nangamba gwe owandiise wano ndimugamba yenze mpandiisa kati olabye omuntu omulala zaali nga buli wiiki nsevinga 5,000 toseka yes nga nteeka ku akawunti yange kubanga yali nga mpanga transport antwala nga kugundi naye nga making sure nti buli wiiki nfiisizaawo 5,000 buli wiiki nenziteeka ku akawunti yange kakati mbeera nteekayo bwenti kaja yantunuya bwati nangamba nasika ka deposit slip nakatunuya bwati namanagira nakaza nangamba gowandisa nemugamba nze mpandise wate golabyewo omulala nangamba owandise nemugamba nkute bwenti n'emikono 2 nempandika nampa business card wampa business card nangamba in case of anything call me kati nenga kati nze isamanyi nisisaba muntu njisaba muntu nakulanga nkimanyi nina okwekolerera nera mama yakintako nangamba
olwo taata yali akimanyi bw'ogenda mu banka nga tekimanyi nga kino is my private arrangement nga sirina kumalawo nga nina okweterekerayo kati nange wagira manyi abaana bakukuta ne maama neno awo nga nkuze nga ndi kugundi awo ku Makerere Institute of Social Development. Kakati olwamala nakola ki nangamba kati nenjikwata nengamba nenjiteka kadi onjikwata nenjiteka mu nsawo yange nengenda nzayo waka kati saakuba nkeera n'olwokubiri n'olwokusatu kati lwomukaaga lwali lwa mukaaga nenga ewe sitamukubira jaga naye omulema ono yeeyisa bubi namugamba kali nemukubira yali bamuyita Premi nemukubira nangamba nti namugamba simi your friend nungaanze mukwano gwo gwasanga mu banka mukwano gwange oli otya nagamba nungaje ndi namugamba oliwa namugamba kati sayala namugamba nti nali mutungo sayala namugamba ndi wala jinja sayala nyo kugenda atalaga alowooze nti yanze ndiwo kusaba kubanga already nali nakifunako dda abantu bamanyi abaliko obulemu tuli mukusaba nga siriyo naye ndi jinja eno nagamba naye oba okomyewo obanga akomawo boti watweka mu Kampala nkubira nga kaze mukole ki mukubire ddawe omusajja kyaŋŋamba nga mukubira ku Sande kati omukubira bwe nti ndi Bugoloobi anyaye Bugoloobi ndinya boda njagisasula nga ndinya boda nga ntuuse Bugoloobi ku stage nagamba otuuse Bugoloobi gamba wa boda akulete ku Nakasero shop works eriawo olaba nga oyamukayo ku kikuyu ki olaba nekuba eriva ku Silver eryambuka liyitamu paka eri Kinawataka eri kati wentuuka awo nga tolina kutuuka ku zone 7 yewali Nakasero awo kati nangamba otuuse kanzije kati nemugamba kati newayajja bwati nemugamba agenda kujja nesaba ssente zoyagala kubanga oli mugenda mugambe ndi mu tawuni nasaba ssente namuwa ssente namala nakolaki nagenda nagamba yingi nsanyusa okulaba mukwano gwange natuuka ati ntuuka mugundi munda yalinayo munne yali akola naye wali omuyita Shere ne bakyala baabwe kati wetuuka nkamba nti omukwano gwange ono namusaliza mu banka amanyi okuwandiika kati wetuuka nga tutuula bulungi nga ngamba kati nali nyenze ne kalaptop kange kati kali kakolerako emirimu gyange nga nina projekiti yange nga nina okubeera omulema ow'omulembe ntuuse mu office ngizaawo agamba kiki ebitabo byange bakusoba ne laptop yange sobola kukozesa ne laptop nagamba ekiwe kati namugamba nagamba okola ki kati okola ki nagamba nsoma ng'ogyeko ekyo nagamba nina neka projekiti kange kenyambako abantu abaliko obulemu kati nikola ki nagamba lekakoleko byenkola ki byetukola nenjibikola bwenti ojibikola nemulagira nagamba ntaddeko gundi ebifaananyi by'abaana betuyamba njekolako ne ku baana abamu abali babeneficiaries bagundi muddeeyo tuli tutwataganye ngamba bebana abaana netuyamba nagamba kirungi nnyo ekyo naye kakati oyamba community naye kakati gwe nga gwe kikyofunamu ssente nga gwe nemugamba nina mukwano gwange nyambako nemukolako report namala nasasula sente nagamba kusasula sente mmeka mugamba bugambi tukole just okubanga tumale obudde nze ngende muviire nagamba osobola okubeera nga omanaginga stock yange eya business gadeno nga simanyize oba eyenkana etya kati njogera bwogezi tubeere nga tukola ki nedda obudde tubibeere nga tuyivako nze nzire ewaffe nzikiriza bukkiriza abeere nga nze kati sikyakola ki muviire nagamba osobola nagamba laba office eyo gyenkuwadde onakugulira laptop eri yange nga yalako ya office nga bannange
ngaze manyira yasaaga nga ntandika okukola mu kifaaro kati watu wakola wetti namusaba namugamba soko mpeeyo stock taking enda sikimanyi bulungi waliwo muganda wange nangamba byangu yali auditor oyo Richard nampitiramu nembiyiga n'omuyindi oyo yennyini prime naja nakola kinanyambako nabanga nagamba twagala bakozesa nnyo gundi quickbook ogimanyi eyo gundi nungi nnyo ebyanguya nentandika okukola kati tali ntandisa weta kola nengamba naye mukama wange obutuufu wampa omulimu neera nasiima nininayo bannange bangi eyo lwaki in case of anything lwaki tetubantu tubalowoozaako ndavuddeko nga tubalowoozaako nangamba obayina ndeeterayo 5 nembanoonya nembaleeta wembaleeta kati omanyi bannaffe abamu tebalina bugumiikiriza nasooka nembatwalayo wembatwalayo omunalaba nga tajja kusobola ali omuwala nasooka nakola kati omulenzi asanyusa nnyo kubaana neera akyaliyo kati yakulaakulana ddala nno ddala naye nasooka okumumatiza ye tayogera nga ate n'okuwulira tawulira ati nengenda nengamba bazadde baabwe nengamba omanyi muganda waffe ono twali waita omutwala nafunye omukisa tugende abeere ng'akola bamuyita Kibuuka Joseph neera kati bazadde be tebasooka kikkiriza nnyo nga bamanyi oba mutwala mu kimanyi ennaku zino omuntu oyinza okuba nga otwala muntu wajjawo nebino ebintu ebyokusaddaaka kati nga tebakkiriza buli naye olwaliwo anti we ne mugamba olaba omwana ono temujja kusobola kumulabirawo throughout his entire life tubeere nga tumugira n'agula idea eyo nemutwala natandika okukola omwana akola ate bamwagala azimbye amayumba ge awasiza azadde abaana aweerera abaana ate nange thats my happiness kubanga waliwo olunaku olumu mama yampera ngamba kiwa ebale kufunira muno mulimu naye nkusasula sente emeka nemugamba nedda wenali mumufunira saagamba kola ki tojja kunsasula sente kubanga Katonda yakireeta kuba kiyitire mu nze naye buli wemulaba nga akyaliwo ng'ali bulungi sanyuka nnyo bazadde bangi nnyo olw'okubanga beeraba nti bali bulungi abaana bano ne batabanga tebabafuddeeko otuuka nga netatawo newabanga ayina ngaoba buli lunaku akuwasa miliyoni namba otuuka nga oyina byeyagala okwetuusako ate ezo ekintu kyeweekoledde kinyuma nze muzeeyi yagamba ati nja kukulabira ne mugamba nedda muzeeyi tobeera wajjajja ate naffe tebatukuliza wajjajja nina ogenda ndi musajja neera njagala nnyo okukola olwo projekiti zino gyonna outcome ozuddeyo omwami oyo oba okyaliyo omwami paka nekati navaayo kakati wenvaayo nga sisobola kubeera nga mbigatta projekiti yange n'okusoma nga ndaba kati wali osoma nga tebookola nga nenda projekiti nga ndaba ate bingize nga nedda nensoka nempumu nga nsooka nsooke mwaka akadde ate wenagira oyige nagira ndaba nga ate okusoma ekukyasinze omulimu negusooka nenguvaako awo twaddira awo ate netutandika nensanga munnange aliko obulemu netugamba tuddemu ate tukole mu maaso mobilization y'abaana naffe abaliko obulemu okubakunga bonna munakawa yonna bonna tubategeere tulabe ddala bizibu ki olwo sente ozigyewo omanyi abo nabo beewulira beewulira naye tulina okusooka naye nga tubakuŋŋaanya naye nga tetulina sente naye nga twagala kutegeera bizibu byabwe biki twabasitula twalinawo ebiseera ebyo nali nga nkyali ne balimu ezo
bali mwezi omusanvu wali mwezi yalinga mutungo olwokuba yalinga bunnabyabufuzi kuva dda naye nga nze sibaagala nga manyi nze nalinga njagala nnyo okutambula street nga manyi munnabyabufuzi erina omulungi tolina kukwata layini ninga kati abajja kunsumbuwa bajja kunsumbuwa nanga omusajja gwe nkwagala nnyo nga manyi kati olaba bali mwezi omutambudde nzira kati yaŋŋamba nti kati nyampira emirundi mingi ninga naye ajja kugamba omulema ono yeeyisa bubi ningera mubuuzaako ngenda kulaba nga njagala tukuŋŋanye bannaffe olali kukyalakunga ye nga yaali mu byabufuzi bye mu 2023 nera mu 2013 omusole otaddeko mu 2013 awo ng'ali mu biki nenga kakati otuluka awo netutandika okukuŋŋanya bannaffe nembeera nga nkyayagala kati ate natandika politics nenga kati wenamuddukako wana jagamba kati ono yanjagala olwokubanga kati avuddeko wano nga gwe tomanyi mu chansa we baliko ennaku zino bakiyita amasannyalaze netubeera awo tubeera naye naŋŋamba jatugende kati nga gwogira nga wengenda ku division obeere nga ate gwe balina abaliko obulemu gwasookayo batuukiraku gwe wenzija nno ku KCC okola saawa zino wendi ntandikaawo okukola mu ofiisi ye netubeera awo nga bannaffe bajja batugera ku nze ate mbayamba okubeera nga ensonga zaabwe bazituusa netuyamba bannaffe bangi netubafuniraawo emigulo gya plastic netubanga netubafunira n'emirimu emirala tubakoledde ebintu bingi abalimu ezo ye nga wekugambe nti ye yali munnabyabufuzi ng'ate alina ekigendedwa kyekirala n'avaawo n'agenda kuwa MP nensigala ne Mayor Paul Mugambe nagamba aguli mwana wange sigala wano obeere ng'ogira nanjagala nnyo anjagala nnyo Mayor mulungi nanjagala nnyo nera ndi nkolanga muyambi wa Mayor administrative assistant mu ofiisi ye mu lufuutifuuti awo administrative support staff muyambako okuddukanya emirimu gye mu ofiisi yes sinaba kumaliriza nkyali mugundi mu interview wano naye bakyaliwo kubira gundi madamu yes waali kati sooka olindeko nedda leka ngamba ono agenda waliwo ono omuvubuka ono yogera naye abeere nga akugira kuba oli waggwe nedda kiba kizibu simanyi kati obeera ogenda mulaba otya kubanga naye abeera ku twins naye kati muyinza okufunamu ate awo obuzibu kasimanyi oba yemanyi leka nkuwe oyogere naye kale yogera ne Dorotono nekyagala omuyambeko oli omeeyo badde otugamba meeyo adduka gwe yakuleka niyandeka kati wandeka bwe nti Meeya Mugambe najja nemugamba Meeya nsaba mulimu omanyi challenge eriwo mu mirimu gye mu office za politicians bajja n'abantu baabwe bagenda n'abantu baabwe nemugamba nanga kati ddala mwana wange nsobola okugoba oli mwana wange omusanyusa okola emirimu bulungi tangobye naye mbeerawo nenkola nanjagala nnyo naye ojja mulaba neera ogenda ajja kubuulira nambeerawo netukola anjagala nnyo okola ne KCC ndi mu myaka 7
Kisa kya Mukama ndowooza ne bakama bange ndowooza oba tubali banoonya emirimu oli wano toyina na mikono otayipinga nakulabye ku kompyuta obuwandika bitu mbeera nkola mirimu gya mmeeya mubimutera mu kompyuta ndebimutera mu mmeeya olusi nga ngambye kola ebbaluwa eno njala kgenda wano njagala ebbaluwa eno egende wano nagamba wanange baba tebaliwo nagamba kiwa jangu ginkolere wano mangu ninjikola setunuulira nti olwokuba nsiina ngalo ngamba nsobola kubanga tezijja kumera ninga leka njikole ninjikola tanyigira mu ttooke oyina okugira kubanga ekyo kyoli togenda kukera ku makya sijikatize olunaku terujja kukera ku makya nga nfuuse mukyala ndi musajja era nina kubeera musajja pakapaka nze kiwa siina ngalo ate teri lunaku n'olumu olugenda kubeerawo nga nina engalo yinzi tutunde buzibu ki bwofunye mu ofiisi challenges zofunye masanyu gofunye mu ofiisi masanyu ge gakyasinze kubanga kindeeteddeko okubeera nga nfuna emikwano emirala mingi nnyo wadde oluusi temubeeramu mubeeramuko bwe butyo oyinza okulowooza nti oba wali badde otambulira Mukama nobanga ogira naye nga nfunyemu sobodde okubeera nga nfunamu ssente n'engula ettaka lyange nga neeyambaza neeriisa neetambuza bulungi nebeezaawo alabika musanyufu kubanga okubeera nga nebeezaawo nebeezaawo kubanga luli endowooza alabika ndowooza kubanga oli omukyala gwe nagamba yagamba kati banjula yamugambako nti kati ono agenda kubeerawo atya nagamba Mukama yamukuwa neera agenda kubeerawo kuva mu buto nalisitawo neera oba olyetegereza obulungi lino livaamu kwa engeri amaziga lino funnyo ate fufu nalwawo nyo nga sambala galubindi kubanga ezidda talinegamba nti kati ntandika okunumyanga amaaso nebagamba nedda alina okugira actually nga tinumya omutwe nebagamba omutwe guno guva ku maaso ogenda kufuna gundi lenses ejjukira bira byalinga binene nga asi byagala nenfunayo obutono obulungi ajjawo bwezita era kubeera nga era wenawa mutongozza naye kugamba nti muganda wange jandugenda tukimu omuntu waffe simanyi naye alabika ndowooza anjagala ng'omuntu kubanga olowooza ayita ku bantu bangi yanjagala nja kuzaala inshallah ajja kuba musanyufu oyo kubanga ye teyeetaaga kutwala namu DNA ogambe oyo wakiiwa naye nga nja kuzaala nja kuzaala ate ayagala nnyo naye nja kuzaala meeya ki meeya bali mwezo muwuliza twogera naye lwakubanga engeri gye twate gyembeera nnyo ne wano ng'ate ye ali eri naye nga olumu najjako ne wano twatwebuuza mwagala kubanga ayina ejjinja ddene nnyo lyeyanteekako munnange naye mujjukira ekisinga obukulu gwe yakolera mujjukira naye alabika nzijjukira kubanga ndabika ndiyo omu atalina ngalo ate yali mukwano gw'ettaka nze ndiyo nzeka ate nze ndiyo nzeka nzekennakawo atalina ngalo yali mukwano gwe engalo emikono gyonna gyonna n'ekigere kyonna emikolo gyonna n'ekigere ekimu ye ndiyo nzeka sinakolayo omulala baali bagenda kunteeka kakati naye nagambye nalinga emmengo nayina
basponsa omwami yali ava mu Australia nga bamuyita Alexander oyo actually mujjukirako ebintu bibiri. Yali ayagala okuntwala eyanjagalisa n'erinnya lyange erya Lawrence era ngenda kuzzawo tusooke tunyumye Lawrence ng'atola salaamu Lawrence. Kati Lawrence tata wange yensamba Lawrence. Kakati olwokuba yali anjagala nje n'addira amannya ge gonna n'agampa n'anyongeraako erya Kiwanuka. Kati ne mugamba tandika okulanga yawampita Lawrence nagamba n'eryange eryeddala likuwa ne mugamba lwaki wampa erinnya lyo nagamba nkwagala ne mugamba nedda tosobola kumpa linnya lyo nina okubeera n'agange wakirika bampite Kiwanuka tufunire eddala nagamba nedda lini nkwagala. Kakati oyo omusajja Alexander yandeetera okwagala erinnya lye yaŋŋamba erinnya Lawrence eddungi nnyo. Kati olwokuba yali sponsor wange nga mwagala nitandika oddyagala ninga nali ŋŋambye nedda kirina okubeera n'eryange sirina kubeera na linnya lyo banfunira eryange ng'eryange nitandika oddyagala. Kati Alexander ono sigala nga wenava Emmengo tusigala nga nanoonya kati webanfuna nali nga ndi ku Reverend John Yesu bwina kugamba essomero eryo eddungi erya Mwami Mugerwa Washington. Kati nebaŋŋamba kwajajja naŋŋamba tulinayo program naye tukuŋŋaanya stamps ojjukira zino ez'edda nga bakyaleeta amabaasa kubeeraku stamps ezakola asinga stamps ennyingi olinayo akazanyaako. Kati nabeera nga netuddamu nga mpeeza stamps ezo negira nagamba kati olwamala after some time naŋŋamba njagala obeere nga oyingira mu ba limbless swimmers sente nja kuba nzikola ki nzikuweereza. Nasooka n'aweerezaayo nengenda ku Silver Springs eri eyedda si eyo eri gundi nga yenanga ya Olympic style nga mpanvu bweti tukaye waliyo omwami baali bamuyitanga I'm forgetting his name birabide omwami yali mulungi n'atandika okunjigiriza kuba lwalingayo ne ba Andrew yafa n'okufa natandika okunjigiriza wenjigirandikirawo okuyiga okuwuga ninjigira ddala okuwugira ddala olungi nenkwagala munnange kati babeera baagala nnyo okunneetegereza ate ono akola atya ebintu bino kuba tulaba mwawofu kuffe nabeera nga awo ne banjagalirawo olaba negundi Uhuru oyo meeya w'egundi nga bavuga ne bajjanga ne baganda be waliwo omuganda yali waliwo omuganda baali nga bajjanga bana ku Silver Springs Town ne bavuga Uhuru amanyi bulungi kuba twawuga nga nze nkyali kaana kataawo atyo nga bajja ku Silver ne bandaba wanyinza sibula oli wandabyeko naye ategeera otwawuganga ku Silver Spring eri Olympic style eri yasooka eyedde ninnya ate nkyazi linnya nnyingi era kyova olaba nga nze ekikula kyange nkyagala nnyo obulema bubi naye ate obulema bukyasinza obulungi obulema wadde abantu bagamba bubi naye ate nze bunkunze bulungi nnyo. Mbadde Belgium Brussels eyo neŋŋendayo ate ŋŋendagenda mpulira neera waliwo neyo wampisa ewalala gyeŋŋenda okugenda olwokola mulimu ki ekikutwala ebyo egenda okugraso kulwanira bannange neera ŋŋendayo nenjogeranga bannange ku bannange ng'ogera mu bazungu nembagamba iffe tusuubira oba luusi twali badde tufuna bino ne bino Katonda waba ng'akitegeeza Katonda Katonda wakireeta omanyi Katonda ono muzibu Katonda yategeera nti ajja kubeera n'omwana ajja kuzaalayo omwana atayina ngalo n'ekigere kimu famire y'abantu bonna abalamu
nagamba nti gwe gujja okubeerawo kati tomanya munenge Allah waba atazeewo ate nzaani agaani. obubaka bwo obusembayo eri akulaba yenna? Obubaka bwange obusembayo bujja kuba bwa mirundi ebiri. Obusookera ddala ku bannange be tufaanaganya, temwenyooma buli kimu mukisobola. Kkiriza nti okisobola, ojja kisobola. Ate ne bannaffe abakyali abalamu nga tuyita abalamu bagezeeko nnyo okubanga bateekawo embeera okubanga bano bannaffe abaliko obukosefu beenyumiriza mu ebyo ebyekulaakulana. Babakwateko n'okubazzaamu amaanyi. Olaba motivation, olaba nze engeri gye mbadde ennyo n'abantu abaliko obulemu, nkimanyi tusobola naye olabika ndowooza tubulamu kano nti kiwa osobola. Please keep on, you can make it. We don't need these handouts. Kubanga obutuufu osobola okumpa n'esente nenzimalawo naye ngamba nti kiwa sigenda kuwa ssente, kiwa kyengenda okukola. Olabye olina engalo zo, tukula wano wansi, ngenda kuwa ekidondi kya wuzi tunga, naye nze ngenda kukola ki? Ngenda kubanga nzitunda. Ebitambala ngenda bitunda. Kisinga ompadde ssente nenzija kuba ntandika kugamba olaba leero yampadde 5 bino kankole 2 tebikyali 5. Kakati in so doing that otandika okukyagala n'obeera nga ogira. Naye bannange ffe bulungi ababeera ku nguudo, okubawa si kibi naye ate kibi kubanga amuwadde leero ekya tujja muwa ate abeera n'abaana. Ekyomuwa it's not sustainable. Otuuka nayo ne weetamwa naye nga ate abeera amuwadde kiri, abeera amuwadde enkumbi ey'amannamaddala. Mwenyumirizeemu ate mweyagale. Abantu abaliko obulemu mulina okweyagala kubanga Katonda yatutonda nga buli omu alina kyasinza ku nne. Buli weeyagala omunna akuwa ekyo kyasinza. Okimanyi tulinayo bannaffe abamakanika nga bakanika mmotoka nga bakanika, naye nga waliwo munnaffe omulamu oba omunnaffe omulala aliko obulemu nga yagala kanika TV naye nga talina ssente ezo, naye nga singa abadde nga mukwano gwona asobola okufuna that information ate free of charge. Mweyagale nnyo ate muyambe bannammwe. Amen. Maama mujja mufuna ate mumulabe bulungi, mumubuuze omwana ono atalina ngalo wamugjawa, waliko otya naye, ye yakusumuwa kwenkanawa, ajja ba buyabuli byonna ne taata. Kale